Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu akatogo aka muwogo. Akatogo ka muwogo tugenda kafumbisa ebijanjalo bye bayita ebya nnambaale. Oyo gwe bayita nnambaale. Ebijanjalo ebyo ebimyufu birungi nnyo mu kufumba akatogo. Tugenda kufumba akatogo ka muwogo. Kale tutandike. Beera ng'ofuna ebijanjalo ebimyufu nga bwe nkugambye, bironde bulungi nnyo. Ebijanjalo bino osobola bironda ggulo limu n'obisuza mu mazzi enkero ojja kufumba, ojja kuteekako akasigiri kamu akamanda, bijja kuba biyidde bulungi nnyo. Nze nfumbidde ku kyoto. Kati ebijanjalo byaffe obeera obifumba ngeno bw'owaata muwogo, bw'osalaasala muwogo nga bw'olaba yuuyo muwogo tumusazesazeemu. Muwogo kye bayita muwogo w'akatogo olina musalaasalamu bw'otyo obutontono. Kati bw'oba omuteeka mu ssefuliya wansi soosaayo muwogo, makatikati oteekewo ebijanjalo nga bw'olaba, era yongerako muwogo ku bijanjalo n'oluvannyuma era iwako ebijanjalo ebisembayo. Tosoosa wansi bijanjalo, nedda, soosaayo muwogo, makkati oyiwewo ebijanjalo, ozzeeko muwogo, osembye waggulu ebijanjalo n'omunnyo togwerabira guteekeremu awo. Eri mu maaso obeera ojja gulozaako buloza. Bisaanikira bulungi, teeka ku kyoto emmere yaffe ey'akatogo ka muwogo. Kati akatogo kaba katokota, tugenda kukasiikako. Teeka butto mu kasefuliya, butto wakyamuka, teekamu obutungulu nga bw'olaba, oteekemu ennyaanya, oba olina ne kaloti nazo beera ng'ozigatta wamu, beera ng'oziteekamu. Akatogo kaffe tukasiiseeko. Bw'oba toyagala kukasiika, ebyo tubikola just ofumba bufumbi muwogo waffe w'akatogo, n'oteekamu omunnyo nga gunoze bulungi n'obeera ng'olya. Naye ffe tumusiiseeko. Teekamu kagweni pepa oba okalina. Mu birungo byaffe oteekemu Royco Tube bubiri bw'oba osobodde obufuna. Oteekemu ne asimati teekamu. Teekamu omutontono, oteekemu ne kaloyiko ak'ebibiriko kamaleemu. Kisinziira muwogo gw'ofumbye, n'akanzaali kasimba nako kateekemu. Kisinziira kati nze oyo nfumbye w'abantu bali 5. Ebirungo byaffe beera ng'obisiika bulungi nga bw'olaba. Bw'oba omaze obisiika, kale tugende ku muwogo waffe gwe tuli mu kutokosa akatogo kaffe ke tuli mu kufumba. Beera ng'okasaanukulako kagyeko olulagala. Ndozi kati okalaba, kateekako iwamu ebirungo byaffe bye tusiise. Tufumbye katogo ka muwogo naye tukasiiseeko. Beera ng'oyiwamu ebirungo byaffe bw'otyo nga bw'olaba. Kagenda kubeera katogo kawoomu nnyo. Bw'omala katabulemu akatogo ka muwogo. Muwogo olina omusalaasala obutontono ke bayita akatogo, n'oyiwamu n'ebijanjalo nga bw'olabye, ke kayitibwa akatogo ka muwogo. Bw'omala okuyiwamu ebirungo, saanikirako bulungi essefuliya. Awo olina okulozaako omunnyo olabe oba gunoze. Bw'olaba gunoze bulungi, beera ng'oggyamu omuliro. Akatogo kaffe bw'omaze okuyiwamu ebirungo, kaleke ku muliro omutono ennyo, kabeere okwo, kabeere nga kaboobera. Kagenda kubeera kawoomu nnyo. Kawe obudde kafumbe nga bukyali. Kati kako kayidde bulungi akatogo kaffe, n'ozirabye nga bwe kafaananye. Katogo kawoomu, kajja kuwoomera. Beera ng'ofumba katogo ka muwogo bw'otyo nga bw'olabye, nga bwe nkafumbye. Gubeera kyenkoze ky'oba okola ofuna akatogo akawoomu. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.